Ekitongole ekinoonyereza ku ndwadde ez'enjawulo ki Joint Clinical Research Center kiwadde bannayuganda essuubi nti balina we batuuse mu kunoonyereza ku ddagala eriwonya akawuka akaleeta mukenenya. Akulira ekitongole kino Dr. Sise Kityo abyogedde bwe babadde bajaguza okweza emyaka 3 nga baweereza bannayuganda nga President Museveni yabadde omugenyi omukolo. Dr. Kityo agamba nti singa eddagala lino lyavumbulwa dda naye obuzibu okunoonyereza kubadde kukolebwa amawanga agataliimu nnyo balwadde ba mukenenya. JCRC has been part of groundbreaking research that has contributed to global knowledge and informed change of policy and guidelines and the course of the medicines we are taking. JCRC conducted the first HIV vaccine trial in sub-Saharan Africa to prevent and treat HIV. President Museveni mu kwogera kwe akubiriza bannasayansi ba wano beenyigire butereevu mu kunoonyereza ku bujjanjabi buno baleme kukulekera amawanga g'abazungu. Buno obugayaavu obw'okulekera abalala be batutaasa ndowooza ekizibu gye kivudde because they don't have the same pressure like we have with our local problems. But anyway, it seems that you are waking up. And we really must get a vaccine. President oluvannyuma atongozza ekifo we bagenda okwekebejjeza obusomyo era ng'asuubiza okusisinkana abasawo boogere ku byuma ebyetaagisa. So Dr. Kityo has educated me how they are going to do it, and as Professor Gindira was saying, when it is done here it will be much cheaper than when we do it outside. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.